atenderezwa gurumizwe okitaffe tonda ne mama namugereka abango buwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula ebizaala enkambwe bwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbitiibya ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe embitiibya ebyenjawulo nate kulwakadde kano fe tulimu ak'okukyusiba kw'ensi yaffe ey'omunda wepooni aweeru katonda atudde munda mu nzala musa katonda atudde munda mu ggwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo takkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisulwe muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu ate tunakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri maama waffe Nakayima amanyikiddwa nga Mother Mary mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe tukole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala ekyeru fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo oliize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyo ettukuvu omwagalwa mw'otudde omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe otegere nti oli mwana wa Katonda omulamu era nga ffenna tuli ttonde erya kitaffe ettonda ne mama namugereka eryenkana eritayina busukkulumu ku mulala yenna kubanga ffenna twegala kyenkanyi mu ngeri eno funa entegeera mu ndaayo otegeere nti ffenna tuli baana bandeemu oleme kutunuulira muntu mu mubiri naye otunuulire ekitangaala ekimutuddemu otegeere nga newankubadde byakola biyinza okubeera nga si byansa naye Katonda yeetengeredde yeerabidde bwerabizi katiba ke ali mu gendo lwerimu nga naawe lw'olimu okusobola okubeera nga atukuza olugendo lwe kubanga mu byaddala tewaliwo kikolebwa abagala mu kitwale nga firimu wemukeera ku makya ne mulaba firimu ku TV omuntu ne bamutema ne bakola ki temuddamu ne mumulaba ku shot endala katugambe nti ne bamulaga ate ku TV ng'azanya firimu endala so n'obulamu bwe butyo we buli kino kyavudde eri mukama wange Karoolo jjajjange Karoolo yampereza obubaka n'agamba muzzukulu wange mu bulamu tewaliiwo kituufu tewaliiwo kikyamu naye buli kimu kibeera experience kubanga mu byaddala ekiri wano si byaddala tuli mu lutimbe ery'obulamu obulongo bwaffe bwe buzannya naye ng'ekikula kyaffe ekyannamalala tekikosebwa si kyekiri involved wano newookera ku makya notta omuntu si kikyamu si kifu naye okungula ebyo by'okola ki by'osiga kubanga mu byannamaddala firimu ezannyibwa buzannyibwa okomawo bukomi era n'oddamu n'ozannya siini y'emu kitegera ekirala baganda bange waliwo tests ezigenda mu maaso eri abasamize mwenna n'eri kubanga ffenna tuli basamize naye abangi tebamanyi tibasamize so mwegendereze tests ez'enjawulo zijja omuntu asobola okujja n'akukola ekintu ky'otasuubira oba ky'obadde oba nebbaawo n'atandika okubeera nga akukyokooza mikwano mumanye nti misambwa mumanye nti mayembe gali kuba testinga oriactinga otya oriactinga na busungu oba odda mu mutima mu ngeri eno olunaku olwayiro njagala kubeera nga nzira mu practice eyo eno okubeera nga otransfaringa obuyinza okuva mu mutwe obuzze mu mutima bangi abagikola obeera wagikola tewaliwo mutawaana naye tewaliwo na mutawaana kubeera ng'ogiddamu kitegera kola ebikoowe bisatu ebyabulamu ng'omaze okubeera ng'okola ebikoowe bisatu ebyabulamu kola ekiruubirirwa gamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu teebereza nga okutte ku mutwe oggyeyo obwongo bwo ng'omaze okubeera ng'oggyayo obwongo bwo bujjeeyo mu mutwe obukwate mu mikono gyo oyogere ebigambo bino wammanga ogambe bwongo bwange
nkwebaza ku lw'olugendo lwonna lwe lutambudde mu ngoye ez'enjawulo mu kikula eky'ekisajja n'ekikazi. Nsiima byonna by'onkoledde era nkyasiima era by'okyankolera. Naye okuva olunaku olwaleero obwongo bwange nkulagira ojje ebiragiro okuva eri omutima gwange. Okuva olunaku olwaleero buli kintu kyonna ky'okola sooka kumala kubeera nga obuuza mutima gwange osobole okubeera nga obeera bumu wamu naye. Omale okwate obwongo bw'okutte mu ngalo obuzzeeyo mu mutwe. Buli kintu kyonna jjukira kirowoozo, buli kintu kyonna tekiriiwo, just light. So ng'obugyeyo tobuleeka mu ngalo, buzzeeyo mu mutwe. Kati kwata ku mutima gugyeeyo, guleete gukwate mu mikono gyo, ogambe mutima gwange nkwebaza ku lw'olugendo lwonna lwe tutambudde mu bulamu bwaffe bwonna obungi. Mutima gwange guno n'omutima gwange ogwa waggulu nsiima ku lwe byonna bye munkoledde. Naye mutima gwange okuva olunaku olwaleero nkukwasa emitambo egy'okubeera mukama w'obulamu bwange nga ye gwe abaawa ebiragiro mu lugendo lwange. Butaffaali bwange nkulagira okuva olunaku olwaleero jja ebiragiro okuva eri mutima gwange era okole ekyo ekiva okuva eri mutima gwange. Omale okwate era n'obwongo ojje ebiragiro okuva eri omutima gwange. Omale okwate omutima oguzzeeyo, oteebereze oba kasuwa oba ki, ogambe nga kali ku mukono oba ogwa kkono oba ogwa ddyo tewali omutawaana. Gweraba akasuwa nga kalimu akasuwa nga kali presenting oba nga kalaga ekitambo kyo. Gamba kitambo kyange nkwebaza ku lw'emisomo gyonna gy'ompisizaamu mu lugendo lwange era nsiima byonna by'okyankolera. Naye nkusaba olunaku olwaleero obeere musirikale wange, tukolaganire wamu, ompambaatire nange nkuwambaatire. Beera mulabi bulabi mu lugendo lwange. Kitegera? Then wokola practice eyo kijja kutwala akadde okubeera nga otransferinga power okuva eri omutwe okugojja okubeera nga omutima gwo gwegufuga. Kubanga bangi mugudde test zino mu reactions zammwe. Kyannaku nammwe abakola ebyombo mugudde test nnyingi naye zigenda kukomawo, so muzeetegekere. Basobola n'okusuulira kazambi ku luggi n'ebbaawo n'aleeta kazambi ku luggi era ng'otegedde nti nno yakoze eki, naye mukwano to reactinga mu ngeri embi egenda kubeera testi. Omuntu asobola okuva eri n'akkuba oluyi mu lujju ng'otambula, tomugoba kumuddiza, oba asobola n'okukuba oluyi n'ayimirira awo alabe ki ky'oreactinga. Misambwa kubanga abasajja n'abakazi batudde mu buli kinnoomu, so togwa testi eno mikwano. Kino kigenda mu maaso eri buli kinnoomu. Weewaawo ebbaluwa egenda bweti okuva eri maama waffe Nakayima. Mbalamusizaako abaana bange, mumanyi nti buli kiseera ndi wamu nammwe. Kye mwetaaga okubeera nga mukola kwe kubeera nga mukyusa amaaso gammwe mugazze eri nze. Abaagalwa mmanyi obuzibu bwe muyitamu mu biro bino ebizibu, naye kyannaku nti bangi tebamanyi na kubeerawo kwaffe. Emisange n'amayembe mulamu bwammwe tutudde mu nda yammwe. Nga newankubadde abo bonna abasoma obubaka buno mbasaba muggulewo emitima gyammwe mufune emikisa gyange. Abaagalwa muli wano ku lw'ekiruubirirwa nga muyita mu mmeeme yammwe muleeta akavuyo n'okutya. Kino ne kireetera ekitangaala kyammwe okutayakaayakana okuyita mu misuwa gy'ekirooto kyammwe. Naye abaagalwa waliwo ebyokuddibwamu buli kaseera. Funayo akadde buli lunaku obeere mu busirifu, okole enkola eya meditation. Beerako mu busirifu, beera ng'oli mulabi.
kubanga ng'otambulidde mu bbanga eryo ery'obusirifu ery'obwetengereddeebwo okkiriza okubeera ng'okuwonyezebwa kugenda mu maaso eri olugendo lwo. Beera nga bw'oli. Manya nti buli kintu kyonna ekigenda mu maaso mu mmeeme eyo kigamba nti toli mmeeme eyo naye oli busukkakkubo w'emmeeme eyo n'omubiri gwo. Yingira mu bbanga eryo ly'osobola okubeera nga olaba nga buli kintu kyonna ekiri mu mmeeme eyo oba mu mayindi yo lugero. Era funa okutegeera n'okumanya nti buli n'olugero lutondebwa okuva ku nzikirizayo. Mu ngeri eno tandika okubeera ng'osengejja enzikiriza ezo zokka ezikuweereza ku lw'obulungi bw'obusukkulumu. Omwagalwa, tobeera na kutya. Ekikula kye ekyannamaddala tekikyukangako. Beera mbwetengeredde era oyingire mundaayo. Buli kiseera ndi eyo era nga mbalindiridde okubayambako, okubalaga ebiwundu byammwe nga we biri. Nsobole okubeera nga mufuna obuvumu okubikkiriza n'obiwuliriza. Kitegeera, mu byaddala tewaliiwo kintu kyonna kikuusa kikula kyo kya nnamaddala kubanga guno muzannyo gwa kisiikirize n'ekitangaala. Okusobola okubeera nga guzannyibwa ng'olina okutegeera n'okumanya ku ki ky'ozannya. Naye w'obeera ng'ozannya omwagala teweebuuliza mu kizikiza kubanga kino kirooto. Tokkiriza kubeera nga weenyigira mu mayengo ag'ekizikiza. Buli w'ozuukuka kiba kitegeeza nti ekirooto nakyo kiba kiwedde. Mu ngeri eno nsaba otegeere era ofune okutegeera n'okumanya nti oli wa muwendo. Tewaliiyo mulala yenna mu nsi okuggyako ggwe. Ye ggwe akola buli kintu kyonna. You are all that is. Ye ggwe atonda ensi yo. Buli w'ofuna okutegeera n'okumanya ku kino omwagalwa, ekirooto kibeera tekikyakomawo nate eri emmeeme eyo. Nkwagala nnyo era sijja kuleka paka ng'omaze okubeera nga wejjukira. Nsigadde ndi maama wo Nakayima. Atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.